Okay, agakagwawo omusango ogwawawabirwa Nameere Justine Masaka bassebo ne bannyabo gwongedde ate okuzuula ebipya. Bassebo ne bannyabo omubaka omukyala eyaweebwa Kadya National Unity Platform avuddeyo n'aleeta obukakafu nti ezimu ku boxes zasangiddwa nga zaasalibwa wansi. Bino simanyi oba binaggwa kati. Boxes ezimu bazisanze nga zisaliddwa wakati. Njagala olabe ekiri e Masaka. Katukomewo. Bagisala? Box yo munyendo bagisala? Bagisala. Gaya bajjuka bagisala. Abagisala. Okay, abaana bagenze okebera box nga bassebo ne bannyabo. Box emu ate teyali just tampered with, wabula wansi bagisala n'ebejjuka nga kitegeeza nti omuntu asobola okuyisaamu obululu. Box ezo we ziba nga zaakolebwa nga zigenda kukiipinga oba kusafeguarding obululu bw'Abannayuganda, obululu obubaddeko n'okuyiwa omusaayi. Kiba kitegeeza na akakiiko k'ebyokulonda kaali kalina okukola boxes ezo nga ziri very intact nga tosobola nga tosobola bejjuka yokka. Bassebo ne bannyabo omukyala ategeezezza nti basanze nga box emu ku zo bagisala wansi nga kitegeeza nti osobola okuyisaayo obululu n'obusonsekayo. Kino kivudde oba kijjidde mu kaseera abantu we beewuunyizza we bazzeemu okukola vote recount nga waliwo basanga nga Nameere afunye obululu babadde batasuubira. Era kino bassebo ne bannyabo according to the initial results ezaafuluma ku lunaku lwe baalangirira owa NUP, Nameere owa NUP yali amusinga obululu 5,000. Baakutte obwa NUP ne babukwasa owa NRM Nameere ne bamulangirira. Now ever since then omukyala Nameere abantu bamwogereredde ne bagamba nti gw'okozesezza state apparatuses okuyisaawo ebibyo naye ng'amazima ogamanyi akalulu tewakawangula mu mazima. Omukyala kirabika atuse ekiseera nga bimususseeko, avuddeyo n'ategeeza bannayuganda bannaaye tugende mu maaso muve mu bintu kino kyawedde, because ensonga y'okusanga ballot box ngeri tampered with kyatandika mu musango gwali mu bitundu bya Western, gwaliba between Winnie Byanyima ne omukyala amanyikibwa nga Ngoma Ngine. We baddamu okukola vote recount ne basanga nga ballot boxes bazitampalinze with, omulamuzi n'agamba no, tetugenda kuddamu. Era kyazzeemu okulabibwa mu Masaka, e Kalungu, ewa taata oyo omukyala Nameere naye yawawaabira Kirulu Tankeretanyi, Small Body Big Brain, ne batuuka okebera boxes nga ziri tampered with. Ne Kalungu ewa Sewungu bawawaabira batuuse okebera ballot boxes ngera ziri tampered with, omulamuzi n'asazaamu. Now to make matters worse, omulamuzi ono we yali awo ensala ye ng'alagira okuddamu okukola vote recount, bassebo ne bannyabo yavaayo n'agamba tugenda kukola vote recount mu bigambo bye, naye singa tusanga boxes ziri tampered with, there will not be a vote recount. Bassebo ne bannyabo basanze box emu nga teriiko siiru era bonna bakiwitnensinze. Omujega n'agamba tugende mu maaso n'okubala akalulu. Now abantu e Masaka ne bannayuganda abali concerned bagambye Nameere wadde weewagamizza ku kifo ky'omukyala si yeggwe mubaka w'abakyala Masaka City, wabbye bubbe. Ndowooza omukazi atuse ekiseera nga mutuufu bimutamye, avuddeyo naye kubira omulanga eri eggwanga. Bassebo ne bannyabo kati njagala owulize omukyala Nameere nga yeekaza ku nsonga y'okubba obuwanguzi bwa munne. Tukomewo, tovaawo.
and the Electoral Commission. He's also now a new president. The same way people have been singing Kramwa Kovungomanjine versus Byanyima. Now you have a new case that is up to date, that is in line with the updated politics to this day politics. This business of singing Ngomanjine, which had 50 boxes, that case had 50 polling stations, and about 10 boxes were broken. But Nameere's case had 314 polling stations, and only one box was broken. So let's grow with the growing and the changing world. Jurisprudence is about serving justice. It's not about winning arguments. So I want to encourage my learned colleague, who was the lawyer of my opponent, Sam Moizi, don't mislead the country. And I have already hired my spy network when I was doing my campaign. Now, this fella Nameere ayogera about Council wa National Unity Platform that he's misleading the public. Naye gwe sebo banyaba atulaba, njagala gwa andaba right now. Njagala okozesa obwongo bwo n'amazima obulire ensi ku bantu bonna abali mu nsonga eno. Ddala, who is really misleading the country? Because omulamuzi ono we yali awo ensala ye, olunaku lwe yasalawo n'ategeeza eggwanga nti tugenda kuddamu okubala obululu. Bassebo ne bannyabo, I've gotten a chance okufuna document oba ekipapula kye yasoma kwolwo olunaku ng'ali mu kuwa ensala ye ey'omusango. Because bino ebintu we are so glad ntusobola obyaccessinga ensi ne tugimanyisa. Omukulu ono we yali awo ensala ye ey'omusango, bassebo ne bannyabo, yavaayo n'ategeeza ensi nti singa tusanga ballot box oba emu nga eri tampered with, tewagenda kubaawo kubala kalulu. Bannayuganda bagamba, bassebo ne bannyabo, we tuli kati awo we tuli. A box was found tampered with. Ne Nameere akyeyogereddeko mu kamwa ke nti one box was found tampered with. Tutandika tutya okutuuka kweyo embeera ey'okulyaza amanya bannayuganda? Twatuukawo ddi awo, bassebo ne bannyabo abatulaba? Now, this is the statement omukulu gye yasoma. Yagamba nti it appears to me that it should take much less than ordinary common sense to know that where any of the ballot boxes presented for a recount are found to be open or unsealed, the purpose of the recount are not achievable. It appears to me that it should take much less than ordinary common sense to know that where any of the ballot boxes presented for a recount, where any of the ballot boxes presented for a recount are found to be open or unsealed, the purpose of the recount are not achievable. Byali bigambo bya mulamuzi. Where any of the ballot boxes are tampered or the seal is off, tewagenda kubaawo nsonga yakuddamu kubala kalulu. Now, ono omujega yagenda maaso nakkiriza vote recount nga naye akimanyi nti yes, wetukkiriza vote recount tugenda kuyiiya betuyiiza tulabe nga tuyitawo. Now, omukyala owa NUP asanze nga emu ku box vakweri gye baggyeko siiru, emu ku box nga bassebo ne bannyabo baagisala wansi, nga baagibejjula wansi, yiiyo baagibejjula wansi. Naye bannaye Nameere kano wakabbye naye wakebbidde. Ogenda kujjukirwako mu byafaayo by'eggwanga Uganda ng'omukazi yabba akalulu in broad daylight. Eno gye bayita National Unity Platform. Now, if this is happening in Masaka, of course we all know tewali kifo bano abasajja bye basinga kwagala nga Kampala na Masaka.
abaana box bagiraze eggwanga bampita simpa akategedde tambuza video. For those of you who would love to advertise with us, please kindly call us on that number. Oyagala okulanga naffe kwate essimu yo tukubire ku ssimu yo batuweereza aka message ku WhatsApp ate tubeere nga tuwayawayamu tulabe butya tuyinza okukwatagana twesige business yo tugirange ate obeere nga oyongeza ku sales. Mubeere bulungi mweraba.